So we are not in the wrong. Not at all. It has only helped us to know how some people think. Kubanga bulijjo tubonaabona netugane ndowooza abasumba abamu ndowooza tebafaayo bufi oba bayinza nga batya okwogera nti nga kitalo nga kibi babakubya amasasi nga kibi nga tulowooza nti abasumba kibakalu oba batya kugamba mu kutya abantu awo nga tukireka awo. Naye bwe twasabye essaala omusumba ategeera n'atategeera namba ennene mu Kampala n'abalala ne batulaga nti baali ku ludda olwagala tufe era bo bakakasizza ababi nti bagenda basabira esaala ebabeezaawo. Banyumirwa nga tubonaabona wabula omusumba Wilson Bugembe tumukubireko mu ngalo n'ekkanisa yaabwe eya Worship House. No wonder mwana wa mulembe guno yakyusa erinnya lya church. Edda ekkanisa eyo teyayitibwanga Worship House, yayitibwanga Light the World Church. Naye nga house of prayer ekutta akati mu kibuga naga naye guno omulembe gwandibanga gutambula na house. Nina evidence nti batusabidde era ye yajjeyo ne records n'alaga nti bannange mutundire ekkanisa eno engeri gye yawuliza abantu enjiri abataali batayagalira ddala njiri nga bakoowa bamanyi buli musumba wa mu kibuga mubbi. Abantu ne bawuliriza enjiri ya house of prayer, abantu ne balokoka ne babeerawo ne batuula mu kibangirizi okubatiza Bugembe. Ayina records eziraga nti twabatiza era nga bwe tuzirina bwaziyina babatiza 5,600 n'ababuuza naye mmwe ekyo mulowooza sitaani kimusanyusa? Tekimusanyusa. Najjayo ekigambo nga kiri bibiriko nnyo. No wonder yali yatandika Light the World. Najjayo etabaaza n'aga nti waliwo etabaaza nga tulina zikuuma bukuumi omuyaga guleme kuzizikiza. So Worship House omusumba Wilson Bugembe tweyanziza n'olwaleero tugenza okujja mu service nga nkakasizza nti era batusabidde abalabe batuveeko. Pawulo ayogera n'aga nti waliwo ekkanisa ezitakkaanya naye era n'asabira ekkanisa ezakkaanya naye okuweebwa omukisa. Kati ekkanisa bw'ebanga etuwadde omukisa naffe tuba tulina ogisabira omukisa. N'atera okutuukawo kuba nzijjukidde bujjukizo omanyi omukisa ogwo abantu baguclaiminga nga baagala bafune obugagga obw'amaanyi mbunga mu kitiibwa ekiri mu Kristo Yesu. Pawulo agamba bw'ati Abafilipi essuula 4 Philippians chapter 4 tutandikire n'olunyiriri olw'e11. Tutandike n'olw'e10. Philippians chapter 4 from verse 10 to 20. Naye nsanyukidde nnyo Mukama waffe kubanga akaakano kye mujje musibuke okulowooza ebyange. Naye ekyo okulowooza mwakirowoozanga naye temwalina bbanga. Si kubanga njogera olw'okwetaaga, kubanga nayiga embeera gye mbaamu yonna obutabaako kye neetaaga. Naye okwetowaza manyi okwetowaza era manyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi
mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumu enjala, okuba n'ebingi era n'okuba mu bwetaavu. Nyinzizza byonna Mwoyo ampa amaanyi, naye mwakola bulungi. Luno lwe lunyiriri lw'empeereza worship house ekkanisa y'omusumba Bugembe. Naye mwakola bulungi okussa ekimu n'ebibonoobono byange. Era nammwe Abafiripi mumanyi nga mu kusooka kw'enjiri bwe nava mu Makedoni nga siwali kkanisa eyassa ekimu nange mu kigambo eky'okugaba n'okuweebwa wabula mmwe mwekka. Ekkanisa okwesamba omuntu ng'akola bituufu kyadda ono Pawulo, naye esobola okugenda ekkanisa ku rekodi olw'okuyimirira naawe oba olw'obutayimirira naawe. Anti wulira, era mmwe Lwere 15 Abafiripi mumanyi nga mu kusooka kw'enjiri bwe nava mu Makedoni nga siwali kkanisa eyassa ekimu nange mu kigambo eky'okugaba n'okuweebwa wabula mmwe mwekka. Kubanga era ne mu Sasalonika mwaweereza omulundi gumu era n'ogwokubiri olw'okwetaaga kwange, si kubanga nnoonya kirabo, naye nnoonya ebibala byeyongere ku muwendo gwammwe. Olwe 18 naye nina ebintu byonna n'ensukkirira nzikuse bwe namala okuweebwa Epafrodito ebyava gye muli, evvumbe eriwunya obulungi, saddaaka ekkirizibwa, esiimibwa Katonda. Era Katonda wange anaatuukirizanga buli kye mwetaaga ng'obugagga bwe buli mu kitiibwa ekiri mu Kristo Yesu. Era Katonda Kitaffe aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Zino ennyiriri z'Abafiripi essuula 4 okuva ku 10 paka ku 2 nzisomye ku lwa worship house olwa clip trendinga nga Musumba Bugembe yajjayo n'ettaala okudemonstratinga abalaga emigaso gy'ettaala. Ettaala teteekwa kubanga ewalanibwa buwalanibwa. Bugembe yakkiriza n'ayogera nti mu mulembe gwa Bujjingo ekisaawe ekisinga obunene mu Uganda kijjula, naye abasigadde ebweru nga basinga abali munda. N'abuuza ekkanisa nti ekyo mulowooza Sitaani akisanyukira? Precisely buli gwawulira ayogera nga ayagala tubonaabone taliiko lukiiko Sitaani yatudde munda ye. Mmwe naddala muli basiru. Akati abamu baba banoonya relevansi, naye ndowooza ku nsonga eno tiwali relevansi eteekwa kunoonyezebwa. Tuteekwa kuyimirira ku cause. Ekkanisa tuteekwa okumanya nti bw'ebeera emu ne bagikuba eyo yeddako. So tweyanziza ekkanisa nnyingi eziyimirire naffe, naye at least kuzibadde zisirika zonna worship house enansana yayogedde. Ate ng'owulira ekibiina kirespondinga nga bamurespondinga nga buli kyabajjukiza house of prayer emyaka 10 egiyise ekyekoze nga buli kyabajjukiza bakkiriziganya bali mu mwoyo gwe gumu. Mukama abatuweera omukisa.